Today morning, earlier on, I lost the mother of my daughter. She passed on. I shared the information on my social media because I have so many friends abroad who know my daughter and who always call me. So none of these things about to Kirirana, but I had to pass the message through social media to let them know that the mother of our girl has passed on. She passed on earlier today in the morning at around 8:30 a.m. Gransanze ngina mu garage. Muruka yange yabadde yanfuddeko. Ngina mu garage ne bankubira nga badde wandegeya. Uncle wa Baby Maama nankubira nangamba nti I have sad news for you. Nangamba that Rachel has passed on. So of course chinumye because chanuma dance because abadde mu mbeera like that yeyagaza bambi get all the time people have seen me with my kid nga bambuuza where is the mother nga sina ngeje mbanyonyola because my baby mama has been very private with her life abadde tayagala nnyo butaala era niwonoonyereza ebifaananyi byeyekubya alina ebifaananyi bitono nnyo nga kimu bibiri bisatu tayagala nnyo bintu byakubira mu limelight because for a person who has my child nga ate teri amumanyi that's how private she has been. Ngate tayagala na bintu byakumulabisa. Ndola no even the issue of posting my kid we first had argued about it because yalinga tayagala by relating it back to her. Bamunonye. Bamugambe nti we mama wa baby. No, so that's how private she has been with her life. Sijaga man we have been long like together. Twazala mwana, that's it. This ngai bintu byensi wembe man twazala mwana ntusigala nga tuli bazadde nga tuli ba mikwano. So just we have been parents, me and her. But not like we have not been like we are dating. We have just been parents. We have just been back to the co-parenting. We have been co-parenting, yes. So I've not been staying with her. She had her own place. I also had my own place. And one sang ide course mbadde ni wano nabukono wange bensinkana nga nonya motoka bagenda muzika ntunga musombadde because nina mikwano gange abagala okumperekera I was trying to get a bigger car like a super custom to go because emuruka yange ntono. Yeah, so when one sang it badde ndi muntegeka za kuzika tugenda nchantunga muntu zike Friday. She has been very healthy, nothing is wrong. She has been very healthy, but death is sudden, guys. You never know what happens to someone. Sagala nyogena mu details za bintu bye because family ye eyinza obutayagala be sharing, but she has been very healthy bambi, very healthy, very jolly. Tabadde nnyo na buzibu mukazi wake. But that's how God decided. Omwana wange era mbeera naye ebiseera ebisinga omwana wange nina n'abantu ababeera naye. Omwana wange alina bamaama nga 100 abantu bamwagala. Mikwano gyange gyonna bamaama be basaidi ya maama we bonna bakwano be, saidi ya taata wenze bonna bakwano bange bonna bamwagala. So my kid has a very big support system, but nga mumanyi mama waddala bamama waddala. So it's a very big loss for my child and myself. For me kunze it may not be too much like for my child because mama tebamuzaawo nze nkyalina mama wange era manyi what she means to me. So it's a very big loss for my daughter. Strong not only for myself, for my daughter, because njagala omwana wange yasigale nga ali happy. Sagala kubeerawo ndeete ennaku yange ku mwana wange. I have to figure out ways of looking after my child without her mother around because mama in the last days we talked yangambo labirira omwana wange bulungi because she has been taking very good care of her child. Ebintu byemusinga okulaba ku mwana wange mama we asinga obbimukolera abadde asinga obbimukolera abadde alabirira omwana we bulungi nnyo. So yangamba you have to take good care of the kid nga bwe mbadde mulabirira. So nina ebbanja ddene eri maama we nti nno kituukiriza ekyo. So right now what I'm focusing on is taking good care of my child, finding all possible ways to make sure that she's taken care of very well. Nga mama we bw'abadde amulabirira. My last words is I want to thank all the fans, people who have subscribed to this page. Mwebale nnyo mu projects zonna Bruno K zabadde mumpagidde. Yeah, this happens to everyone. Abantu bafa buli kanaku, people lose people every day. I am so strong. Nze nakabadda. Tobula wesawe no be strong. Okay. Nakabadda, like I didn't get over it, but I cried. Nakaba maziga gange. Ninga kati gasigala ku mutima. So
I'm strong. I'm still going to continue releasing music. In fact, on Friday I'm releasing another song. Because mama mwana yangamba ate sagala wekubagize njagala osigale ng'okola ebintu bye badde okola whatever happens to me. So if they want to reach out to me, they should call my manager. Kani basomere namba ya manager wange. It is 0704 14 74 04 0704 14 74 04. Manager wange, if anyone wants to reach out to me, you can reach me through my manager. Programu ene kutusibwako abawamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Mackay Road junction ya mwana mugimu kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kisitu Electronics kalonda w'amasannyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, flat screen sizes zonna, fridges kossa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kato Akora Constructions bo bakugu mu by'okuzimba bakolera pulaani y'ekizimbe kyonna nga woogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kossa n'okukolera biodigester septic tanka ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo basangibwa na Lukolongo kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge kye ky'omulembe nga ofuna bed cover amasuuka mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga ku Mukwana Arcade n'ennamba z'essimu weziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu weziri awo. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuuma omukyala nga muyonjo kamwonya okusiibwa okuwunya saako infections ez'enjawulo kasangibwa ku Africa Pharmacy ewandegeya ne supermarket okwetooloola Uganda yonna. Maria Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo. YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music, osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. So njagala oyongere okukubira abaana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi. Eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi. Okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage, tumuyita drainage work, kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kineeno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti n'olwokuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga kamookya.
tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwasaganye.